Yunivasite ya Kyambogo y'emu ku matendekero ag'owaggulu agabangula abasomesa ba nnasale era ng'omulimu guno gubadde gukolebwa mu kizimbe kino ekikadde. Wabula mu mwaka gwa 2019 ettendekero lino lyafuna obuvujjirizi okuva mu bazirakisa okuva mu Buyindi abaazimba ekifo ekiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ekifo kino kyakubangula abasomesa ba nnasale abawano mu Uganda n'abo abava mu mawanga agali mu mukago gwa East Africa era nga wetwogerera abayizi okuva mu matendekero 23 mu Uganda be bamaze okuwandiisibwa okusomera wano. Tuli basanyufu nnyo kubanga ekizimbe kiri kibadde kirungi, yunivasite kye yali etuwadde kirungi era tukibaddemu ebbanga ddene nnyo, naye enkulaakulana nayo bezze tulina ejjo embrace nga tulina ogisanyukiramu. Naawe tunuulira soko tunuulira ekizimbe kino buli kimu mwe ekiri. Dr. Goretti Nakabugo akulira olukiiko olukulu olutwala yunivasite eno atubuulidde lwaki ekifo kino kyetaagisa. Buli yunivasite ey'omulembe etendeka abasomesa yali badde erina ekifo abasomesa abayiga okusomesa ku mutendera ogwo we batendekera ng'ebintu tebabikwata bukusu. Kyokka wadde ekifo kiteereddwawo wakyaliwo okutya nti eby'enjigiriza ebisokerwaako oba nnasale bikyalekedwa nnyo mikono gy'abantu ssekinoomu ekibiviiriddeko okuba eby'obuseere era bwe kityo abaana abamu ne balemererwa okubiganyulwamu. Gavumenti yeese eyambako ku bisomesebwa biki naye gavumenti terina amasomero ga ECD tegayina. Bannakyewa ne bannannyini be bazimbye amasomero gano bwe gatyo. Kati bwe tufuna ECD eno endala ng'eyongera okugaziya abaana bwe basobola okusomera tukyenyumirizaamu nnyo. Kino Dr. Nakabugo agamba nti kisobola okugonjoolwa singa gavumenti eyanguya ku nteekateeka yaayo ey'okutandikawo amasomero gaayo aga nnasale. Tulina okuguteekamu amaanyi okuba nga tufulumya abasomesa abalungi abatuukiridde abasomesa obulungi abaana naye ate n'okwongera ku bifo abaana abato we basobola okusomera. Minisitule y'ebyenjigiriza egamba nti ensonga eno egimanyiiko era ng'ekola butaweera okugigonjoola. Byonna byonna biri mu plan bijja kukolebwako naye siyinza bbawa kiseera nti oba leero oba enkya, naye okwagala kweraga ne byetaddewo ne byekozeeko kiraga nti ewagira nnyo okuyiga kw'abaana abato kuno. Joyce Nakato, NTV Akawungeezi.